Abasaba ne banyabo yenze jumba ruwa alikawisa sama kaona wezikiriza yobuwangwa ninono bawasenga kulana mu wati mbagambe nti engabe eno yajjajja wankasa Mutala Segawa kasa Mutala Segawa ava ku lusozi kuzindwa ku Mutala Kannabule jajjo oyo nze samulabanako sirowooza na kumulaba namusikira nga wa myaka mikadde nnyo kuba tiyalaba ku muzungu tiyalaba wadde ku lutalo lw'eno ebbama olaba wano Buzindwa Kannabule Buzindwa olusozi mwenva mu kibira ekyo ekiyitibwa Lwajja olunaku lwaleero batuleetedde ekimuli kino ka programu kano nze kakolanga katono nnyo batuleetedde ekimuli kino bakituwadde olw'okulabirira maama mu bulamu ne kufa bazzukulu ba Cecilia olunaku olwaleero olunaku lwa Sande nsangiddwa waka batuleetedde ekimuli kino nendaba nga nina okwogerako nammwe Bannayuganda si ku bya kimuli si ku bya simu nti nkwata iPhone 16 ate Pro Max 1 terabyte siji kyenjagala okubagamba wabula njagala kubagamba ti omuntu yenna ng'ali bulungi ebintu byonna bimubeerera bulungi lulimu alaba fridge nga nzigulawo fridge ne mukayanire kufulu nga fridge erimu egundi erimu kino erimu enkoko ennamba erimu bino erimu bino ne mulaba ebyenda ne mulaba ennyama ne mugaati kati omusajja tente ennamba n'agiteeka mu fridge ng'ate si ya kijjulu ennyama mwagiraba ku sitampu ng'eva mu katale olwaleero malaze nga batuleetedde ennyama okuva eruweero n'ogamba nti ate jjajja Jumba n'embalaga parking emmotoka zonna nga parking yonna ejjudde emmotoka basabo ne bajjabo ne mbaleeta mu nju nti bw'otunuulira eddiiro nga bwe lifaanana n'otunuulira ye muntu gwe bagamba nti omuntu oyo yakolamu naye ng'ate wakujjajja wabula ng'oli eyo bambi ng'ovuga boodabooda ate ng'ebintu bino byonna byangu nava eri Kannabulemu oli eyo naye ng'osala mbaawo otunda mbaawo zo wano ekibuye oli eyo ng'oli mubazi nga nawe oyagala okukwatako essimu bwetyo ogamba nti naye jjajja ne bamuwa essimu ya $25,000 eriko kompyuta eriko essaawa eriko laputopu byonna nga babireese okuva mu Apple mu Amerika omusajja omusamize ye basebo ne banyabo bisobokera ddala kasita obanga watereza bulungi obujjajja ng'omanye eddagala omanyi we bakuwanga omanyi omuti omuliira waggulu omanyi omusikambuzi omanyi omuserula omanyi baligotisanja bakuganga bakukumira ekyoto toliko na lubaale naye n'ogamba jjajja Jumba nange njagala kubeera mugagga bisoboka basebo ne banyabo kubanga leero olunaku lwa Sande ndi waka luli ondaba nga ndi mu mbugo kati ondaba nga neyambalidde kajaketi naye sebo ne kajaketi kano kalaba $3 kano kokka nga bwokalaba kati $3 toyinza kambala nga toyina ssente kebeera essaawa gyensibye ku mukono ya ssente mwalabye gye mbaddemu mu music eddagala ssaawa ndala ye yajjira ku ssimu eno mulaba gyembera ndala buli kimu kiba kya bbeeyi kubanga ndi wa bbeeyi natereeza obujjajja bwange nze mbeera mukono mu kirowooza okyamira ku Uganda Christian University Bishop Stage nogamba mutwale wa jjajja Jumba mu kirowooza kuba essimu 0772 623 omwana nange njagala kuba n'amaka amalungi ng'amaka g'olina mu upright ate siina upright yokka nina amaka e Lusaka nina amaka e Mukono nina amaka e Busunju nina amaka mu upright nina amaka e Nabuti nina amaka mu Kirowooza nina amayumba ag'enjawulo nina amataka ag'enjawulo kyemba mundabyeko kiba kitono nina bizinesi ez'enjawulo olaba leeta muwala wange njogere n'abantu bano bwennywa kubanga njagadde okubalabe ebintu nga bwe bifaanana senkisomaali aliwo yangambye naye kaddotako nga katini ne mbagaakeka akatono akandabira nandi bakalabye nga nzigulawo free ate fiction tosalamu bintu bino ekikopo okirabye bakiyita ganda lya sajja Saalongo w'abaana kyennywa naawe oyagala onye ku kikopo ekinene bwe kityo ekikopo ogambe nti nange jjajja Jumba njagala kunywa bwentyo kubanga konywa weekali pulezidenti w'eggwanga ng'ayogera njwa kyayi nange munnindeko mmale kumiramu
ekikopo kirabi ekyo ekikopo bakikuteeramu ne baga nti kyekyo ekyomusajja eyakolamu era ebikopo bino twabireeta bibiri kubijja e Bungereza nga tulina Sengakulanama alina ekikye nange nina ekyange kakati tunywa kituyisa Naalongo ne Ssaalongo basebufe twakula ako ke kasente naye nobeera n'omusajja ng'akutawaanya nobeera n'omukyala ng'akutawaanya nobeera n'okuzaala ng'akukutawaanya nga baakugamba mwoyo sitaani basebo ne banyabo sitaani abeera mu nnyumba etunula bwete sitaani ayinza okukola vidiyo kati obudde buzibi naye bw'otunuulira wenkolera vidiyo waliwo amataala balage ku mataala wamaawo balage ku mataala waliwo amataala ago si ga bulijjo kubanga nti oba weteekateeka buki bulungi bassebo ne bannyabo wagenda e Bulaaya naye okola tibitambula nkubira kasimu wagenda mu Amerika okola tibitambula oli mwana muwala kadaama ogamba naye bakuwa emitwalo 9 tibitambula gwekyogamba omuwala butasobola kukwana n'akwata akavanga takwalikwe batoola okusasula n'akakuwa n'olinnya bulinnyinyonyi n'oddeeka nga toyina kubanga olina omukisa omuwala kunakugwakaawo n'akuwa akasente era n'osituka maduuka simwe mukola abasajja babayitako eyo nga balina ebisawo bya ssente naye Abanigeria be babiwa mu abali e Bulaaya kubanga bo bajja bamaze okukola eddogo lyabwe nsi ya kalica bassebo ne bannyabo situkola Lubaale yekka Lubaale nga yakulumye bajjajja ne boweesoose Kamugonza ngenda kugonza Fiction Douglas tangonda kubanga bakubanja nga bakuloze ne bwokola eddagala jangu nkukokole nkusumulule nkukwateko nkulasizeeko olabe embeera gy'ogenda okubeeramu va mu by'abantu okutiisatiisa gwe toyagala kuwa kirabo abantu bangi mukoze ebintu naye nga n'ekirabo tebasobola kikuwa nga tebasobola kuwa kimulinga kino naye mubirabye nga babindeterako yapooti luddawa buli omu akuwa ekimuli kubanga oli kimuli omutambulira mu mutima gwe toyagala naye nobeera mwana wa buwala omusajja takutonerangayo wadde akamuli lwakwagala lwakukubira essimu mazima ga Katonda lwakwagala lwakuba essimu n'agamba munange kati nkwetaaga olumala okwebakako ekyoyoyo bwe ziriyitawo wiikisi 2 ng'akwetaaga ng'alyoka akubira essimu ng'akuwa emitwalo egi kyokka ng'atudde ku bukadde 2 bwakakadde bwe kakuwatika tokajaamu kubanga ekisambi kyo kino okukuliko kuno alina okukaabira bwe tofaayo oba oli Mbaale oba oli Busoga oba oli Busiya oba oli Bugerere oba oli eri wansi wakoma ennaanansi oba oli Kabaale oba oli Mbalala ng'owulira olulimi luno Oluganda nkubira essimu 0772 623 jangu emukono mu kirowooza olw'Sande sigola kifuula mu lunaku olwaleero lwa Sande ndi waka n'ezzadde lyange gamba nti puroguramu eno Jjajja Jumba agikoledde mu maka ge eyo mu Upright bassebo ne bannyabo nze nsula mu Upright Estate eweebajja gyensula teriyo poloti ya kawumbi teriyo wadde ya miliyoni 5 n'ate nze nsula ku eka namba kubanga Lubaale yampa mulabye ekyemisana kye tulidde olwaleero ne maama timukomye ku ekyo mulabye ebintu byonna bye tukoze mulaba program music ddagala kubanga twakolamu tuli bulungi bwe nywaka kyayi ntuyana tulabi kubanga ndi bulungi gwe tuyagala kuba bulungi ekyamazima oli mu dduuka lye wakisekka naye nga stress gy'olina mpitirivu kyokka ebyuma ng'obirina oli mu dduuka lye oli mu banka mukola naye ne sente oziwa kasitoma nga ziyitamu kubanga oliko ekizibu ekirala bassebo ne bannyabo oli mu dduuka lye wali ku Namirembe Road wali owahamu wokolera oli mu kikuubo naye nga ne bwoba okola obukadde 10 owulira stress akuli bubi konteina zo oluzitikka zibulira ku mazzi ebintu byo gwe wabisasula naye tayagala kubijjayo toyagala kubiraba kubanga olina obulumi olina ennaku olina embeera mwoyita omwana wo baamusiba aliruzira wafunisa akawala olubuto naye bakuyiribya ne ku mulimu tokyayagala kubeerawo bakuyiribya kyokka omanya Jjajja Jumba gyali naye omuyita sitaani omukazi wo bamutigaatiga bamugwana
ogenda okudda ku dduuka agasajja gamba jangu tumusibe anywerera ku nkondo emiti gino mukama katonda yagituwa tugibayambise mugaggawale eno influence tubalaga ebintu bino musobole okutegeera nti bisoboka gwe mbuuza nti jjajja Jjumba lwaki weeyagala lwaki firiji ebeeramu ennyama lwaki omuceere ogula nsawo lwaki sukaali ogula nsawo ate sigulemu tibiba byakwanjula kubanga nze buli kimu nkozesa ku nsawo naawe okisobola kyogamba nti abagagga bonna abali mu nsi basawo bakinnansi abagagga bonna abali mu nsi n'abaliko lubaali si bagagga kubanga tebasobola kufuna mukisa kuva ku soosi ku Jjumba Lubowa aligaweesa okusanga omuntu nanfaanana wano mu buweereza kikuleetera ddala jjajja Jjumba bwe mbanga siina ssente nsobola okujja wooli ate kati ebyo birina mbalina nti ssente z'oyagala kati ogenda kusobola okumpa ssente ozirina wabula tugulayo ebikozesebwa bitono teweebuuza nze oyo omwavu ddala gwe neetaaga oyo omwavu ddala oyo alina omusajja amuliisa akakanja oyo omwana omuwala awusigala afuna ez'akameeza oyo kadaama afuna ezo ezaki emitwalo 95 oyo gwe njagala oyo owa bodaboda afuna 20,000 z'avuga abantu nze njagala baavu toddamu kwebuuza nti ojjajja Jjumba akolera bagagga nze nkolera baavu nze nali mwavu nga n'omwavu apita muki mwavu kakati nze mbalansinga omugagga bwajja tugwa mu ddaala limu omwavu bwajja tugwa mu ddaala limu toddamu kubuuza kati jjajja Jjumba ononkolerako ssente mmeka gwe linnya ojje mukono mukirowooza ku Kenya Road ewa jjajja Jjumba genda mu Google teekamu erinnya Jjumba Lubowa aligaweesa Google egenda kuvuga mpaka wendi mukono mukirowooza nkubire essimu 0772 62384 oba mpeerezaako message ku WhatsApp gwalina Airtel nga neya MTN togisobola kyokola gwalina eya Airtel mugambe bugambye ekintu kimu gwalina Airtel nti 07536238 oba 0700002898 gwe wa Airtel luga MTN nenoberawo nga ne network oziboola bane network tezikubikako eya MTN kubanga oli mwavu nessimu tosobola kugifuna oyinako amapeesa naye eriyo abantu abakwata essimu ez'ebbeeyi nga bwolaba jjajja Jjumba jinkwata omulala nakwata iPhone nga yakicupuli kubanga akasente takalina ayagala essimu ennungi abo abayimbi wayimba music wotalina gyalaga teri akulaba ne bwogenda ku stage n'akasente tebasobola akufuwa oli mwana wa bwala ne bwosiba akabina n'oteekamu ipusi n'oyambala n'akabina teri muntu yenna asobola kulaba lwaki kubanga tosobola kwefaako tosobola kwerwana ku kanywemu programu endebeba ya dakika 15 temugiramu ate saagala ogisalemu bassebo ne bannyabo mu abantu abanaku oli awusigaalo bakutulugunya kyogaa nti oyo omugagga talina bizibu na mukazi we tayinza kwagala bassebo ne bannyabo ne mukubo mweta mulimu abagagga naye omukisa babakolako bubi ate naawe okuba essimu ng'opapa bazzukulu bange muyina ennaku banaye muyina obulumi kubanga nze mbalaba akamotoka banaye wavuga boda emyaka 3 olowooza totuusa ogula emmotoka naye ani anaakuguza emmotoka katonda ebintu yabituwa mu nsi yaffe mu ebiri naye tetubimanyi kyetuvudde tuvaayo naawe osobola okubeera ne TV gwokimanyi nti nze TV kwendabira ebintu byange ya miliyoni 25 ndabira ku sinema TV bweyo gyoli bassebo ne bannyabo nze kebe kamera enkwata kubanga bw'osamira ebintu bitereera bw'otereza bajjajjaawo kale kyenvudde mbagamba mbakoleddeka programu kano katono mmwe abali mu nnaku abalina obulumi walima ennyaanya ezizo zigenda okutuuka ng'akatale kakoze ki kaweddewo ozirimira ku dimandi ezizo zigenda okutuuka ng'akatale kaweddewo naye nina muzzukulu wange yalimye ennyaanya n'akungula ennyaanya yakungudde miliyoni 68 naye nga yazirimisa miliyoni ezi kubanga namuteeramu kamukokota
waliwo muzukulu wange alina obutimba yagenze yasempuuta bagandi badde tebalabangako mpuuta ezitowa kiro 7 empuuta eki naye kiro y'empuuta omanyi sente zizigula omuntu n'agenda mu nnyanja n'asobola okutta empuuta eri mu kiro 7 kakati wekwatira empuuta 4 mmwe abavubi tulina kye bayita empuli mmwe abali mu dduuka n'okeera ku makya abantu ne basimba layini abantu timubalabeeyo naye njagala nkubuleko omukyala ne bwona ofuna akagoonya ne bwona ofuna endirira ne bwona ofuna akabba mutima naye ng'oliko ekisiraani tolina kyogenda kukola naye jangu tuyambagane muve mu ebyo bw'ate ffe abalokole otukolako mwenkolerako ddala kyogamba dde nzijanjaba basawo bannange va mu ebyo bw'ate ffe abakatuliki otukolako mwenkolerako ddala n'osanga omuntu ekyamazima ng'omuntu oyo faatha ali mu kigo naye nga banne bamulwana okukamala bwana mukulu tayinza kumutuma gye bagenda kuziika kubanga faatha oba faatha wabusoma n'obumala jangu nkulage bw'olina okuyita mu nsi ensi eyaddala si yene yammwe ensi eyaddala yene yaffe oli mwana muwala ovudde ku yunivasite oli mwana muwala ovudde ku yunivasite ddala nga ku yunivasite kwoli ne ovuddeyo tonnamanya nsi yaddala tuson tibakyamukuba tokyasobola mulinga tekuguddeko olubedi noonya olina akasente gwe bwofuna miliyoni 4 nga tonazira zimala mu nsawo tofuna bwofuna emitwalo 10 nga tonazira zimala mu nsawo tofuna bwofuna miliyoni 2 ozigaba ne zibanga ezikwokya jangu kuwa omutuuza ogutuuza sente mu nsawo jangu kuwa omutuuza ogutuuza mukyalawo jangu kuwekanoonya anoonya ensimbi jangu kuwa omukuba jjiri nga buli kizibu kyonna bakikubira eri gwe tongamba nti jajjandagula nkubira essimu nga njagala mukuba jjiri nsobola okuderevalinga ne gutuuka ekabaali nga nawano tozze nkubira essimu ngambe nti jajjambaka noonya nsobola omuderevalinga najjembaali nga nawano tozze ate nsobola n'okusindika ejjembe oba empewo nenkola basebo ne banyabo jajja jjumba obeerawo tojja tuseera okola ebintu bingi nnyo obeerawo nze nkwekolera nze neekolera nze neekwatira essimu era olugikupa bweti nevuga nze neekwatira essimu nsaba katonda w'abajjajja abawo omukisa abakuumi nga muwulira ebigambo ebyo basebo ne banyabo waliwo omuntu anoonya omulimu ng'omulimu ogunoonya gwakula ng'omulimu ogunoonya gwagaana ogunoonya wasoma olina diploma olina degree kyokka abakola omulimu gwe walikoze ba senior 6 ba senior 4 abakola obugagga bwe wali badde nabo basebo ne bannyabo jangu kutulonya omulimu jangu nkuwa omulimu inze nkuwa omulimu oyagala kulinnya nnyonyi naye ogigezaako nibwotuuka ku airport bakugoba jangu kutwale mu ggwanga gyewetaaga okutambula basebo ne bannyabo ng'olinnya ennyonyi n'otambula n'ogenda ennyonyi yagaana jangu kutwale mu mawanga gonna kubanga ogalabye nga tutambula olw'ensonga nga tuyitira ddala mu bujjajja wadde tulina kulana matwaza ntulavu naye jangu tusooke tujjawo ekyo ekyasiba olyoka otambule omuntu alina olutwe gwe n'emulimu n'ensonga wabadde togiriimu naye ne bagikuteekamu ne tolina nekyewakoze naye ne bakugoba mwe abasirikale muli eyo ku mirimu bakama bammwe tasobola nakuga nti kati genda ono n'omusibe ono mu kyalo bakuweeyo akasente tasobola nakuteeka ku fayiro nti munange fayiro eno gwoba oginoonyerezaako lisaidi tasobola gikuteekako omusaala gwe babawa tigumala naye kano katipu ke tubawaayo olusi ke kaweerera abaana bammwe mbasaba mmwe abasirikale abapoliisi aba UPDF abo abasirikale aba prisoni tibasobola nakuga nti twala abasibe ku kooti osangeyo ababeetaaga bakuweeyo akasente okulaba ku musibe waabwe jangu noonya jjumba lubo aligawesa saba kabona wenzikiza ebiwongo n'ennono ngenda kukolera ekintu kyotakolaki olutwe abantu bakwogerako bubi omusajja akugoba tolina kyomukoze wamuweereza akasenteko ebulaaya gy'oli mwezimbe mugole mutya naye n'akabba n'awasaamu muntu mulala abo abababbye mujje tubaloge tufuna endiga nga tugisa ku kyoto nga tumukubira ekyoto tuteekayo ekira ky'omwenge nga tumukolimira kubanga akasente k'abaana abali emitala w'amayanja kabula basebo ne bannyabo neewaayo omwezi guno nkole namwe nsobole okubabuulira nsobole okubalwanako essimu eri 0772 623 075 2 623 programu eno ngitaddeko ku WhatsApp
ogigoberere kubanga TikTok timulaba bintu bingi naye bajja kusobola ogireka ng'eri wamu ate n'ogitematemamu ebyo binaaba byanguwa mujje mbayambeko nkolera mu kifo kimu emikono mukirowooza nsaba Katonda ababajjajja abawa omukisa weewaawo kanzire ku kikyayi kyange